This is Faad TV UG. Subscribe. Yes, bitevu mbaliza ku Faad TV UG. Ngena kusaba mbi o subscribing boboni mpya ku YouTube channel ya Feno. Wantu bana mauli agabaga tambula okwetolola Uganda ya Feno. Yona yona. Ensonga za Headmaster wa Simaka zikutte wansi ne waggulu. Zikutte wansi ne waggulu bannaye. Musajja mukulu ono Headmaster. Byongedde okulanda oluvannyuma lw'okumulumiriza mbu muli wa Ebisiyaga musajja mukulu ogwolengera mu kifaananyi lwakuba ekisinza okuntabula ekifaananyi kya Headmaster ono kituufu ye Headmaster nnyini wa Simaaka oba just baagese kigete naye bamulaga nti yabadde ali ne musajja munne mbu nga bali mu kikolwa eky'ekintu ekikulu nga omanyi Ebisiyaga nga obimanyi kyo kiraga nti muli wa Ebisiyaga era nga ayagala basajja bane mu kifo ky'okwagala abakazi bongedde ndowooza olengera ekifaananyi ekyo nga bw'okirengera awo Headmaster wa Simaaka ono bana ebintu bye byongedde okutabuka tikitegeera kiki ekigenda mu maaso ndowooza olengera ekifaananyi ekyo bw'otunuulira Headmaster ono n'ekifaananyi ekyo kiraga nti bafaanagana naye bitandise okutabula bannange bitabula byongedde okulanda waliyo abavuddeyo ne bategeeza nga Headmaster ono mbu azze ayagala basajja banne mbu bawera 50 bali 50 be yaakaagala jasi basose kulabo naye mbu aludde nga ayagala basajja banne bali 50 mbu alina ne basomesa banne abaasookawo byali akozesa mbu nga basajja naye nga yabafuula bakazi be mbu ng'agendayo n'asulayo ku bisulo byabwe bye baasulangako awo ku ssomero jjukira amasomero gaba ne ziruumu ezibeera ku ssomero kati no Headmaster alina abasomesa be yasooka nabo mbu be yali akulira mu kusooka wabula mbu nabo yabakozesanga mbu era ng'agenda mu bisenge byabwe ekiro abasomesa bano baali nga ba student era baali bazze ku ssomero eryo nga bazze kulabika nga bajja ku intaani nga bagezesa ebyo baali basomye empu naye kati ye kye yakolanga ng'abakozesa abafuula bakazi be kyokka ate nga basajja si bakazi naye nga abakozesa ng'ate basajja banne mbu kiraga mbu avudde dda mbu yava dda nga alya Ebisiyaga ku basomesa banne kugamba bino ebintu bino byefuze nnyo intaneti olunaku olwolwaliro ebya Headmaster wa Simaaka byefuze nnyo intaneti olunaku olwolwaliro lonna buli lunaku waliwo ebivaayo ebipya buli ssaawa waliwo ebivaayo ebipya ebimukwatako mbu ku ngeri gy'alyamu Ebisiyaga mbu basomesa banne kugamba bino ebintu byo simanyi wa gye binaggwera naye nga bagambye mbu abadde akozesa abasomesa banne abasajja mbu bali 50 just ono gwe basose okulaba naye mbu baludde nga bangi mbu ng'abakozesa mbu nga bwe nkugambye ba student bali abaasookawo ku ssomero lye mbu nabo yabakozesanga naye lwakuba abantu tebaakimanyanga yakikolanga mu bubba ng'agezaako kibuzaabuza naye kino engeri gye baamuguddemu ne munne mbu ono gwe basose okumanya naye nga bangi mbu bazze akozesa ne simanyi wa gye binaggwera ebya Headmaster wa Simaaka kuba ate kati simanyi oba ku ssomero anaasigaza akalimo ayinza okugobwa kubanga ebintu bino bw'olengera ekifaananyi ekyo ne Headmaster wa Simaaka byagala okufaananira ddala lengera ggwe kwegamba bannange simanyi wa gye binaggwera nzita ensonga zeeyongera kulanda buli lunaku olukya Faad TV UG ina kusaba mbi osubscribing naye baba zino ensonga zeeyongera kulanda buli lunaku olukya zeeyongera kulanda Headmaster wa Simaaka afuuse Headmaster wa Simaaka afuuse Headmaster wa Simaaka kwegamba bitabula naye nga simanyi wa gye binaggwera naye kati bamulumiriza kubanga ali Ebisiyaga ate buli ssaawa eyita waliyo ebyeyongera okuzuuka ebikwatagana ku kubanga ali Ebisiyaga ebintu byonna n'ebivaayo bikakasiza ddala kituufu omusajja ono mbu Ebisiyaga abirya kugambye ku Facebook olunaku olwaliro kwonna kubaddeko mawulire gano nga basinya bifaananyi bya Headmaster wa Simaaka mbu n'ebifaananyi ebyo nga bobirenga bisiibye bitambula ku Facebook ku social media zonna eziwerako kugamba bamulumiriza okuba nga ali Ebisiyaga kwegamba simanyi wa gye binaggwe Headmaster zo ensonga ze ziyongedde kulanda buli lunaku olukya ziyongera kulanda nze nja kuba nengera okuzibatuusaako wano ku Faad TV UG nja kwengera okukola okunoonyereza okusingako ku kuno ndabe kituufu oba si kituufu
sigala nga otufollowinga ojja kuba ofuna amawulire agaba gatambula tumitinge mu vidiyo eddako mubeere bulungi mwekumire ku Faali TV yo gye mweraba.